Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Twebaza Allah wekitiibwa akyatwadde obuwangazi tumusaba asokusasa n'ebyengira ku mbaka Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Tumusaba Allah asonyiwe buli musiraamu yenna omukkiriza eyafa abeerenga amusako kusasira amusako kusonyibwa agazie kabuliye buli mukkiriza yenna eyamusinkana. Tumusaba Allah naffe bwe tusomusinkana tumusaba atutwale nga tuli abaddu basiimye era abakkiriza. Allahumma amin. Tukyali ku ahkamu nun sakinatu wa tanwin, ennambula ya nun eya sukuni ne tanwin. Tuli ku muteeko ogwokubiri gwe tuyita al idghamu, era nga tuli ku miteeko gya idghamu. Twamaliriza omuteeko gwasose gwe twayise idghamu bi ghunnatin, okubuliza okulimu okuwuuna. Omuteeko ogwokubiri wano idghamu bi ghairi ghunnatin, okubuliza okutaliimu kuwuuna oba okubuliza okutaliimu kinyindwa. Okitegedde? Okubuliza okutaliimu kinyindwa kwe tugenda okubeera nga tulabako. Agamba nti idha jaa ba'da nun sakinati au tanwin ahadul harufain wa huma allamu warra'u. Guno omuteeko guno ogwa idghamu bila ghunna au bighairi ghunna gubeerawo singa wajja oluvannyuma lwa nuuni sakina. Singa nuuni sakina ejja oba tanwin, then oluvannyuma g'ekimu ku byo nuuni sakina oba tanwin ne wajja emu ku nnyukuta ebbiri, ahadul harufaini, ne wajja emu ku nnyukuta ebbiri ze ziriwa lam ne ra'u, awo wabeerawo idghamu bi ghairi ghunna. Oba ogenda kubuliza ennyukuta ya nun sakina oba tanwin ogibulize mu ra'u oba lam nga tutaddeemu kuwuuna. Nkidamu nga tutaddeemu kolaki? Kuwuuna. For the lam and the ra'u zo bwe zijja oluvannyuma lwa nun eya sukun oba tanwin, awo toteekamu kuwuuna kwonna wabula ogibuliza ddala. Ntegereka? Ogibuliza ddala nebulira nun sakina oba tanwin nebulira ddala nga tewali buufu bwayo. Kyova olaba baguyita idghamu al-kamila. Idghamu akoze ki? Omujjuvu. Twagambye mu idghamu oli yasoose, idghamu bi ghunnati, nti mwo mulimu okuwuuna era mulimu ennyukuta nnya omwabadde yaa'u ne ra'u ne waawu ne nuuni. Ezo emu ku ezo bwezijja oluvannyuma lwa nuuni sakina oba tanwin, oba ogenda kubuliza nuuni eya sukuuni eyo oba tanwin muki? Mwemu ku ezo owuune. Naye bwe kijja ku guno omuteeko ogwa idghamu bila ghunna, go temubaamu kuwuuna. Obuliza nuuni sakina oba n'obuliza tanwini mu ra'u oba lam nga towuunye ate nga towangaziza ate nga tokereseza kwatula lam oba okwatula ra'u. Okitegedde? Kati wano wakulu agamba nti yushtaratu al-idghami nuuni sakinati, yushtaratu al-idghami nuuni sakinati an takuna fi kalmatin au harfi al-idghami ba'daha fi kalmati ukhra. Kino kyandibadde wa? Kyandibadde au. Agamba nti yushtaratu al-idghami, idghamu wa nuuni eya sukuni aliko akakwakulizo. Yushtaratu al-idghami nun sakinatin, nti okubuliza nuuni eya sukuni kuliko akakwakulizo kaliwa
nti antakuna fi kalmatin nuuni eno eya sukuni eyina okubeera mu kigambo kimu wa harufi lidghami n'ennyukuta eya idgham nam ba'daha oluvannyuma lwa nuuni eno eya sukuni fi kalimati ukhra nayo neebeera mu kigambo kyayo. Okyekigamba nti idghamu w'okubuliza nuuni eya sukuni nam aliko condition akakwakulizo nti nuuni sakina yo nga yo eyina kuba mu kigambo kyayo antakuna fi kalimatin eyina kuba mu kigambo kyayo wa harufi lidghami n'ennyukuta eddako ba'daha oluvannyuma lwaki lwa nuuni sakina nayo eyina kubeera mu kigambo kyayo. Okitegedde kikaki kikakwakulizo akaliwo. Wa amma wabula idha kanat nunu sakinatu nuni sakina naam bwe kibanga nuni sakina wa harufu lidgham n'ennyukuta ya idgham naam fi kalimatin wahidatan senga byonna bijjira mu kigambo kimu naam fa innaha awonno la tudgham tetubuliza nuuni sakina eyo agambye nti senga zijjira mu kigambo kimu naam agambye nti senga zijjira mu kigambo kimu eriwa nuuni sakina wa harfu lidgham senga byonna bijjira mu kigambo kimu naam fi kalimatin wahidatan fa innaha awonno la tudgham tetujibuliza bal takunu mudharatan tujolesa bolesa. Awo wakulu agambye newankubadde nun sakina ebezze nga maaso waliyo ennyukuta eya idgham senga bijjira mu kigambo kimu tuba tetugenda kukola ki kujibuliza wabula tuba tugenda kujolesa bolesa. Akuwadde example for example agamba nti ekigambo sinwanun naam kiri mu surat Ra'd aya 4 sinwanun bavuga nti nun sakineze ate maaso waliyo waawo naam togamba nti wabula olina kujolesa bolesa n'ogisoma nti sin kubanga akakwakulizo kali ketulabye katugamba nti nun sakina eyina kuba mu kigambo kyayo neno waawo mu kigambo kyayo so zijjide mu kigambo kimu kitegeeza nti oyina kujolesa ndoga nti sin wanun mbagambye mu suratu Ra'd aya okumeka aya eyokuna kalegede akwadde ekigambo ekirala nti qinwanun ekigambo qinwanun mu suratu al-an'am noza aya linga ya 9 mu suratu al-an'am qinwanun lwaki bakwadde nun sakina ne harufu al-idgham kyokka mu kigambo kimu kitegeeza awo nti wali kuwuna oyina kujolesa bolesa. Then n'ekigambo dunya ekigambo dunya kiri wangi mu suratu Bakara inga 14 suratu Bakara ekigambo dunya naam dunya kati nun sakineze then ya unejja te ya idgham au tugenda kuwuna tugenda kolesa bolesa bile ebigambo binabyokka mu Qur'an awali example binabyokka sinwanun qinwanun dunya ne bunyanun naam bunyanun mustatu safi aya ya kuna istegede kati agamba sheikh nti by the way kakusaka balazike kano wansi kigambo dunya kye kino ne bunyanun
mbadde ntibagambe kiri mu suratu swafi aya 4. So agamba shekhe nti wayusamma idharan mutlaqan. Agambe nti that situation is called idharu mutlaqan. Okitegedde? Idharun mutlaqan kitegeeza okufulumya ennyukuta mu ngeri erikiriye obulungi, etegerekeka obulungi, kibayita idharu mutlaqan. Okitegedde? That absolute clear pronunciation gyokozesa ku nuuni. Okitegedde? Ku kigambo dunya, bunyanun, sinwanun ne qinwanun. Okitegedde? So tujja kukomawo insha allahu taala, tujja kutunulira ku dawusa fegenda okuddako ku amthilatun ala idghami nuni wa tanwin. So idgham nun sakinatu insha allahu taala. Ebyokulabirako ebya idgham waki owa nuni eya sukun. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.